BGPevents. You are watching BGPTV, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo mmotoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ushers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. BGPevents twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents likinga, subscribinga oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya BGPTV, the Father's Heart.
Mugenda kulonda kumunzijeko kale abasobola bajja mumuzikirize nimukole bweti akulisti yange eno nja kubanga nfunako badije mu get tumwine kujja kubeerako Blessed Bettina kujja kubeerako kale basobola bajja mumuzikirize ku ssaawa eno nga bali ababiri bensomye bwe bagenda okujja tusooke tuwanirize Titus Kuteesa.
Oh my God. Oba tubuzeko. Kati atuogerayo. Kakati ndowooza taata kyasukula mu Uganda. Manyi nti obadde naye kati abantu babaleka bakusabayo ekigulu wano. Obuyimbi obunyinga bwonna. President wa Federation agenda agenda kitegeka. Naye tubuzeko kati ninywewe.
Tojazaka, tojanyumya kuna mikwano yo. Tulikato tulisinga mayo. Ekikubuwera niranyekano, olimirwa kachokozi, na yuse kugama kogana. Atawana wadi, amakweo makweo, anayo wadi. Ebikusoma petiro, ebikuluma kumacha, ebimubi babikuzika maji, naye kulira katonda kale mwakalo. Kogana, analwana wadi, akalulukomera. Ebizibu biketa, tolina gyewekweka nebitakulaba. Kuwabirira olukwiso, olaba kirumba ne banka n'egwa. Ne bw'ofiba ekikomera, ebikiwalapa ebikufuda. Naye gabipange bitya, olumukama kijjawo. Wano ngerodde banka, maata wa Katonda kitiibwa. Abantu ne bamusinza, kyayogeranga Katonda. Katonda n'anyiga, n'atuma malayika n'ekuwa Kerodoni, Zerulo oluyimba olutya, yafudirawo okusaawe. Kati ebikutawala, teweerwanira leka Katonda abekooli. Analwana wali, n'amatweyomba we, anayomba wali, ebikusoomooza ekiro. Ebikuluma kumacha, ebimubi babikuzinga maji, naye tulina Katonda atali mwakalo. Tulwana, n'alwana wali.
One time, President Wabainiwa Gospel. I'm going to be releasing a song. Wow. So are you planning on a studio here in Uganda or in the States? Are you putting up The music, okay, no worries. Let's have this. May we take this opportunity? Yeah. Okay. Guest of honor, please. Senior pastor wa Dr. Linus, please. It will be the history of Uganda, Africa, all the branch. Chino kumukoro wetu chigoza mkawezi miaka itano. Basebole banyabo tuwasana kechi celebrating abulungi nyo. Weteke mu position kate wekwesi abantu tulakana tulaga face zawe. Neche tugenda okukola nako kigenda kuba kyangu. Naye esooka wekwa de mabega ngeri mabega maaso. Weba tyo bakwata bakwata jambi okufuna nakandere bulabanye jambi. Bakwata jambi there is a joy that comes. Weba tyo yasobola okutoleka emikono. Olaba katutukayo kwako omukono kwa bulidani. Olaba weba tyo they asked me to aye say something banaye funa tuleetwa obujja naye katunyina emikono tujja kusasula Well, that's it for you guys. Let's hang out Pastor Wadi. So stay tuned. I'm going to have an exclusive interview. Descending. 5, count with me.
God bless you. You are watching BGPTV, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentisi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya You are watching BGPTV, the Father's Heart. Obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGPevents be bantu abatuufu bategesa emikolo mingi ate nga tebasosola omuli embaga, Kwanjula, obubaga obutonotono obw'enjawulo. Blessed Gospel Promotions and Events era yebategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbi n'ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi abalokole abataswaza mukolo gwo bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel gwazagala ku DVD oba ku ka flash oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako zonna bazikuselektingira batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba oyagala sindika message nnyingi bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa bw'abaagala bakubire ku ssimu noti 775 bagenda ku Facebook page yabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents, excellence, integrity, time and hard working. Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentisi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo.
essimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala.